Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Ekivule kyakyenyiza okwogerako ekiddirira ekisembayo yali ggwanga mujje legendary ggwanga mujje. Ekivulu ekyo kyajja ne kibaawo kyafuna challenge ya stage okugwa. Naye Icculi alina statement gyakola nakati ekyannumya omutwe. Stage ng'emaze okugwa nga barangadde empya abantu bajje. Icculi yayogera n'agamba luli twabadde tuyita eggwanga nga tetuyina nsonga. Ne kati waliwo ensonga stage yagwa mujje muwagire omusajja. Statement yo nakati nkyagyefumiitirizaako manyi waliwo ebyo enjogera y'okufumiitiriza ennaku zino. Icculi yali ategeeza ki? Awo ne tuvaawo. Ekivulu kyange ekyakasembayo ekinkoledde kyekivulu ky'ebiseera ebyo. Taito yali perfect ebiseera ebyo. Saha ekyaddala alina ebiseera ebyo celebratinga. Ffenna abantu ababaddeko mu bulamu eyo obw'okuyiriba ng'abamu ku ffe tukyayiriba. Tuli mu kukola ebikoze nnyo mu mwaka gwa 2023 togedde kwa Alien Skin. Buli omu ayogedde ensonga ze. Yes, naye kati tugenzeeko ewalala. Omwaka guno oba oli awo tagwagenda bulungi kubanga twafiirwako abantu abamu. Muno mwe mwali Jajja Icculi yali blogger, mwe mwali ne Kato Lubwama. Awo nno ngenda okusinziira twogere kweza emboozi. Jajja Icculi naddala kabanga twali mawulire twali ffenna tulaba actually tukiraba nti Jajja Icculi okuva we yavaawo olwo n'abagezezzaako okwefuula nga ye ate oba oliawo ne boonoona twagala nnyo kwogera mu mannya g'abantu wano naye ffe tugamanyi ekitegedde naye nga tulaba nti Jajja Icculi okufa kwe kutuleetera n'okulowooza nti tewali n'omu asobola kukola kye yali akola ekituli kikyali awo ky'amaanyi. Naye kati ngenda kusookera wakasirye atubuulire ku Jajja Icculi, atubuulire ku mboozi ze, atubuulire ku ki ekitakyasoboka, ki ekisoboka. Wakati w'ekisoboka n'ekitasoboka teri kisoboka na kitasoboka. Ne kisinziira buli muntu alina ekikye era buli muntu alina engeri asobola okukolamu ebibye. Olwaleero nze saagala nnyo na kubayinga idea y'abaali baagala kusikira Icculi biki kubanga ate nabo tebakyogera nko twagala sikira Icculi. Kubanze nina enzikiriza yange gye nnwererako ebisigadde sibiringiriza. Tosobola sikira muntu. Wabula ate nawe osobola okujja n'okola contribution yo mu ngeri yo. Kati wewanga wali abalina endowooza eyo walaba abantu bonna bagezaako okusikira Moze Radio. Bamaliza bamusikiddeko bikomo na kalevu. Kubanga tosobola kusikira Moze Radio. Moze Radio was Moze Radio, he went and that is all. Guno'mwaka alina abawandiisi basobola okugamba nabo mu field yabo nti oyo omuwandiisi yaliwo buli omu ng'amwegomba engeri gye yali akolamu. Bwe yagenda n'agenda n'ekikye. Era naye Guno'mwaka ojja n'okola ekikyo kubanga gwe si gwe oli. Ebiditamininga abantu bye bakola ebiseera ebisinga. Kakati gwe oyagala kuŋŋamba nti oli mu mboozi yagundi oyagala kusikira Icculi. Ogenda naawe kubeera ku Wilson yawe oyiribe ebbala. Omala ogende Sweden emyaka nga gye yamalayo. Osiige langi nga bwe yagisiiga. Omale osinkane penge nga bwe yamusinkana. Omale okomewo wano. Icculi yayogeranga ebintu bingi nga biri best ku experience ye. Olwaleero nange nsobola okwogera ebintu byange nga bingi nga biri best ku experience yange n'ebyo byendabye n'ebyo byembadde exposed to. Kati teri asobola kufuuka nze kubanga teri ali wano teri alaba byendaba. Teri abirabanga bwe mbiraba. Okitegeera kati buli omu alina endaba ye ey'ebintu n'enkola ye ey'ebintu ate buli omu alina olugendo lwe lwatambudde. Kati olwaleero kale oyagala kufuuka Icculi bakuwe show ya kiva e Bulaaya nga toyina na passport ewezaamu stamp 2 ng'ate n'emu baagikubirako wali Kibali ng'oyingira Rwanda. Ng'oyagala kunyumya mboozi y'omusajja yagenda mu Sweden n'abeerayo ebbanga n'atambulako mu mawanga agali mu Scandinavia n'akola n'emikwano egiri mu mawanga amalala nga they are sharing the same experience. Kati kiba kiriba unrealistic okugamba nti osobola okukola ki? Osobola okufuuka ekyo kitegeera. The same applies okugamba nti oyagala kujja ofuuke Moze Radio. Moze Radio yalina experience eyiye ng'omuntu mwe yakola ki? Mwe yakulira. N'abeera ku saaluuni ze gye basalira enviiri kyaga gye yamusanga n'asiiga ebifaananyi bye ne bimuwa entwe gye byamuwa mu kukula n'ajja ng'alaba bye yalaba nga badde ne bakamiiri baani. So bw'obanga tolina experience nga tosobola projectinga nga ye kitegeeza tosobola fuuka ye. Naye ate naawe osobola okujja n'ofuuka omuyimbi ow'akabi n'obeerawo mu industry n'okola maaka eyiyo ng'ani nga gwe kitegeera. So discussion za sima bali baagala osikira Icculi simako ezo tezikola. Wabula nze kyensinga okusiima ku Icculi kimu. Njamuwerako kyakuyiga kyenjo okwagala abantu bayige. Icculi
is a true definition of consistency. Can make everything work. Icculi yatandika okukola content we consistently najjanga amukola. Icculi n'atandika show ku Facebook live ku makya ng'ayingirawo essaawa ze 12 oba paka emu oba 2. Yakumala live eyo okumala omwaka ogwokubirire guyingira netuuka ekiseera ng'efuuse yakabi nga n'abamu ku batunuulira ensonga ku mitendera egy'enjawulo bagenda ku live eyo ne bagiraba ne bagibenchmarkinga. Nenge ekyenjawulo wakati we n'abalala abaali bagezezaako kikola yali consistency nti consistently yakikola paka ng'ensi ekikkiriza. Wano omuntu ajja n'atandika creating content wayita weeks abantu tebamulaba na followinze gundi n'ata following back gundi tebakometinga ku bintu byange n'okola ki n'opowa n'obivaako okitegeera tebangifutinga n'oyagala odduke lya bivu n'ozikola ki n'ozivaako wabula nga weegeraageranya ku musajja obanga weegomba omusajja eyakikola okumala omwaka mulamba nga tebannafaayo n'ayingira ogwokubiri ne wafaayo wamulabira mu gwakusatu ng'ensi etandise okubeera serious ku ye negwe oyagala mu weeks 2 okikole ki okikole. So Icculi is a true definition of consistency can make everything ki work. Okitegeera kati yabeera najja n'abeera consistent. Ekirala waliwo kye bayita identity ey'omuntu nga ye ngazze. Icculi kye yali akola tekyali kyanjawulo nnyo n'abantu bangi abali mu industry eno. Naye Icculi ayina engeri gye yeeyambazaamu brand ye neba identical. Ayina akalevu kakeeru akapatake ng'ayambala essaati ye n'asiba ettaayi n'ajja nakubira kerere ng'agikubira mu ttaayi. Kati n'oba nga kyangu okumu identifyinga okuviira ddala mu ndabika n'ennyambala. Okitegeera najja ng'akola controversies ze. Imagine omusajja blog ali mukola controversies ze nga ettaayi eri eno ekutte. Wandimusubidde musanga mu banka. Naye yali ku Facebook live ku makya ng'ekumye ng'eripidde. Okitegeera kati n'ekyo nakyo nakikulaga nti bw'oba oyingira mu industry eno beera authentic baako naako akakwawula ku balala nti olwaleero gyagamba Deshi ateeka shedi ku mutwe wano ne waba ku TikTok live ekiro kigenda tuuka nga osobola okukya identifyinga naki naye. Okitegeera kati omusajja ajja n'abeera identical ate n'abeera authentic. Ekirala kye nnyinza okwogera ku Icculi nga mmaliriza, Icculi yatulaga nti ebyaddala amazima gaba mazima wadde nga gatwala akadde abantu okugategeera. Eri abantu bangi abaavumanga Icculi nga baakamulaba ne batuuka ekiseera ne bakkiriza ne bafuuka mikwano gye. Lwaki? bye yayogeranga mu January nga tonnabitegeera tonnabifuna mu bulambufukufu bwabyo gwagenda otuukanga mu gw'omukaaga ng'ogamba naye Icculi yakola ki? Yayogera. Era y'ensonga lwaki n'olwaleero tusobola okudiscussinga Icculi n'okuzza videos ebimu ku bye yayogera. Lwaki? Yakeera ku makya n'atandika okwogera amazima genga bwagalaba n'endowooza ye n'agiwanga bwagiwanga tafuddeyo bw'ogenda kitegeera ku ssaawa eyo oba tekiri kutwalira ebbanga ddene. So nze mu lesoni 3 ze nalonda ku Icculi esooka consistency ematalinga nnyo era esobola okuleetera buli kimu okukola. Identity ematalinga mu kyonna kyoyagala okukola olina okubeera ne identical character abantu kwe bagenda okukulabiranga n'okwawula mu balala. Ekyokusatu yogera ekituufu n'endowooza yo giwe mazima amatuufu gayo g'oteekeddwa giweeramu. Abantu ne baba tebakitegedde kaseera ako mudda basobola okukitegeera ate ne kisigala nga kikola ki nga kikutambulira. So nsobola okugamba nti Jajja Icculi wummula mirembe. Nze lesoni ze nakupiikingako nakati mbikozesa nti bwe natandika okukola content namanya consistency matalinga nemmanya ateekeddwa okubeera identical era osobola okuntunuulira n'onjawula ku bantu abalala be bakola mu bintu byonna ebyenjawulo nenge gye tukola ki gye tubikolamu. Ekirala njogera amazima gange osobola obutagategeera leero n'ogategeera mu gwokuna naye nga ge mazima ge njogedde ate nga ge matuufu. Okay. Renmark nga batereza microphone eri tudde wa Matilda. Jajja Icculi ne Kato Lubwama oyinza bajjukirako ki oba abayigirako ki? Singa ndowooza kizibu nnyo bagatika. Ngatika Jajja Icculi ne Kato Lubwama. Jajja Icculi ne Kato Lubwama obaleeta nga tugenda kwogera mu bintu bya art. Icculi is nobody. Is nobody. Kato Lubwama muntu w'amaanyi mu art. Yeah. Kati Icculi yali talina kyakoledde art. Just yali w'amaanyi ku online kola Facebook live ze newe tutambira biki byotaddewo byokozeewo mu art contributions zo yali talina. Kato Lubwama yali w'amaanyi. Yatukoledde ebintu bingi mu art because nze njaga nnyo okucrediting abantu abazimbye abantu nti Kato Lubwama yazimba abantu. Nze nadde nkyogerawo ku CBS okumbaga kyannumana nnyo nti byonna bye baamwogerako si bire waliwo bye baalekayo
bye batayogera Kato Lubwama kuba bayogera Kato Lubwama wiiki namba nga buli lunaku waliwo abajja okwogera boogera Kato Lubwama yakola kino Kato Lubwama yampandika ono oluyimba Kato Lubwama neera bingi bye balekayo ffe abamu bye twali tumanyi ennyimba ze yawandiika abantu be yazimba nze njagala nnyo abantu abazimbye bonna aba Eagles twandibalabyeko n'abo abafumba omujere tebandibaddewo singa si Kato Lubwama oyo so ye ndowooza twafiirwa nnyo nekira nti yafa mu kaseera ng'akoze bingi akaddye naye ng'akyaderivalinga ng'akulaga akyalina bingi wadde omubiri gunafuye naye talenti ekyabange akyalina content mungi mundayi because ng'asobola okujja n'akolera abantu shows Kasuku oyo yamukoleranga shows abantu bonna ne babeera kuli ne baseka n'ogenda ku TikTok ng'olaba kiripu wa Kato Lubwama abantu bonna bwe babeerako kitegeeza yali akyalina content mungi ne mu bukadde bwe kati omusajja ng'oyo omanya nti n'okufa yafiira maanyi so nze yasinga n'okunkwata nnyo omwaka gwonna embala amawulire gonna agabaddewo omwaka gwonna amawulire Kato Lubwama ge gamu ku mawulire agakyasinza okunkwatako ennyo ate ne mu art yenna subya nti waliwo story emenya abantu omwaka guno okusinga eyo eya Kato Lubwama then ekiro ekya Icculi nze ndowooza abantu balina kutwalanga abantu abafa bulijjo tubayigirako ensobi zaabwe ne tutazikola then n'ebirungi bye bakoze ne tubikola ensobi naye yakola nnyingi era oba oli awo ensobi ze yakola muyinza okuba mwe mulina eyamuleetera n'okkubwa amasasi because enfa gye yafa teyafa these normal deaths yafa masasi kati kitegeeza nti nga tonnaba kulowooza birala byogenda mukoppako manya n'ekyamutta okitegedde kitegeeza nti oba nawe toyagala fanga ye waliwo byotagenda kukola ng'ogenda yigira ku ekyo nga sijja kukola Icculi bye yakola oba saagala fanga bwe yafa waliwo ebintu ebimu anti abayuze kyendowooza ekisooka teyabeeranga royo ate ekyo kiba kibi teyabeeranga royo era akulaga bano basajja bange ndiwayo enaaleemu n'avuma Bobi Wine mufiirako enkeera naye akulaga baluddewo musasula nabo n'abaliwumba n'abayisaamu kati nze ekyo yakikolanga naye nga gwokiraba nti kino kikyamu you choose a hustle oba oli sayidi eno beera sayidi eno beerako obeera royo atisi beerako newobeera noga this is my stand nti Icculi yawo yatuuka nga newoba oli mukwano gwogenda mutya okwogera naye kubanga enkeera ajja kukuyitamu anyiige nga anyiiga n'abyogera byonna kati nga bwe yayogera ebintu bye bakola ddiiro ne Eddy Kenzo naye sigisuubira gyogera nti Eddy Kenzo mukwano go waba yakuyitira ddiiro yinza okuba yakunyaga naye n'abalala abanyaze naye engeri gye yakwata ddiiro yonna n'akola kinajabya yonna bw'ati ne hotero we bagenda napinya interview yonna gye yakola neŋŋamba nedda kyaliwo ne waba akuyiseemu muleke bakiddiiro endala onaawo n'omuyitamu naye toyabya bintu byonna bwoti nobiteeka ku mmeeza kati yayabya Kenzo n'amuteeka ku mmeeza bw'ati nga bwe yabatwala ku hotero n'abawa ne ssente bavume Bobi Wine kati ng'ate kuno alaga alinga ali kusaidia Bobi Wine ate alumba bano okitegeera so nalowooza nti ebyonze bye nalaba ensobi ze yakolanga yalinga tabeera royo so bwe tuba tumuyigireko naye n'ebibi bye yakola nabyo tubimuyigireko tuleme bikola otabiyiga ojja fanga bwe yafa Matilda baba kyotugamba ku nsonga ezo nze kyeniza okwogera siina nnyo kyamaanyi nnyo kyeniza kwogera ku Icculi kubanga sijjaga nti nali nnyo faani we ate lwakuba nti of course omuntu abanga avuddewo it's a really saddening thing naye nze kubeeniza olaba maybe ku bbanga lye namumanyira nze kyeniza oba nga nayiga oba kale kye nalaba ekyakyuka nti after his death abantu bangi nnyo naddala ba bloggers beesalamu on the way they output yabo yabeeranga naddala bwewalaba nti wabangayo abantu nga bali very very honest ekintu nga bwakirabe bwakireeta okitegeera after the death of Icculi abantu abasinga ba bloggers batandika ng'oteekamu akasengejja nti ne woba oyogera mazima olina okugawumbawumba oba okitegeera compare to how ye bwe yali akolamu ebibi nti nga Red Mark wagambye batyamu kubanga balingira kubanga walaba yaleta trend y'amaanyi nnyo mu ba bloggers nti bajjanga nga buli omu abeera blogger nayogera kino nayogera kiri naye balaba enfa bwe yafa not just dying but the way he died ne baga ebintu bino mwatubisa kitegeera ne batandika okwesala ne omuliro ne gukka era okuva bwe yafa
wawaze waba abamuliro bwe gutyo sinalabayo mwaka gujja bajja omwaka ogujja bajja kujja naye at least mwali mu ceasefire omuliro gwali mungi nnyo bwe balaba oli enfa mwe yafa ne bagamba actually olinza okwogera ebintu ebimu ng'olinza obanga oyogera na bituufu naye bannyini byo ne bakunona oba okitegeera so nze kye nayigamu kyali nti however much you're saying the truth you have to be very calculative olina omanya nzija ntya bwe mba ndeeta amazima gange ngaleyingawo ntya okwejja mu buzibu ate n'olaba ng'odelivering nze point yo naye nga maybe niza okumwagaliza ekyumula ekyemirembe ne Katonda mulamuze ekisa then for Kato Lubwama like Ronnie Mac said we really lost great talent ate yali very knowledgeable ekitegeeza ku bantu bangi nnyo abalinga bayinza okuba nga bajja mu industry he was the go-to person gose ogenda n'akuwa amagezi amatuufu right from the talent itself and how you're going to handle the industry kubanga yali agibaddemu ate ng'alina abantu bangi bamanyimu ne system yonna ng'agimanyi so may also his soul rest in peace. Ekisookera ddala njasooka ngambe nti rest in peace Uncle Kato ne Jajja Icculi Jajja Icculi ebbanga mwe yafiira oba Katonda mwe yamuyitira kyashookinga nnyo abantu bangi kuba abaali bamulyako baali bangi n'abaali bamufunako baali bangi ddala abantu abalina zi YouTube channel abateranga omukyaza abo bonna yabaleka mu nnaku yabaleka mu nnyiike ne YouTube channel ezisinga zasalamu ku maanyi kulwa Icculi kozi yalinga nnyo yabeerangawo nnyo era content oyo abantu balinga bamulinze nnyo botunulira program gye balinga bakola ne Kakalaamu eya Kive Bulaaya bantu bangi nnyo abagiraba ate bantu bangi nnyo abayigiramu ebintu bingi ng'abamu ku bonze nalabanga interview Icculi buli interview Icculi kwe yabeeranga ng'ambaako ebintu byenjigamu engeri gy'osobola okwebrandingamu okusingira ddala yasomesanga nnyo ku branding ekintu kyensinga omujjukirako yasomesanga nnyo ku branding ng'akugamba bannaye bw'oba ogenda omumiitinga omuntu tekikwetaagisa gendayo ng'otuuyanye ekintu ekyo Uncle Edison yazemu n'akyogerako nti Icculi yagambanga abayimbi ogenda meetinga mugagga agenda kuwa endorsement naye nozuukuka tokutebudde ukitegera ebintu ebyo Icculi yabyogeranga so kyanaku nnyo okuba nti twamufiirwa era omwoyo gwe Mukama agumuze emirembe ku saidi ya Uncle Kato yali ayina ebintu bingi nze mujjukiranga ajjaawo ku butaala kozi nze nakulirawo Kabowa mu mbeera ng'ajjaawo ku butaala waabeerangawo akafo ekibiina kye we kyatuulanga ekya Solida ng'ajja n'asooka awo ababooda oba ng'omutwalo n'amala n'abadangira n'abagamba kati mbawadde omutwalo gwange era mugenda kugamba Kato akole ki Kato aveeko ng'oggyeko ku saidi ya art Kato oyo abantu baamwagala nnyo abantu beerubaga abo baamwagala nnyo era nja kugamba nti Kato yali musomesa yali motivational speaker era abasinga twamuyigirako nnyo kuba bw'ojja mu Katemba Kato Lubwama yaliyo bw'ojja mu music Kato Lubwama yaliyo bw'ojja ku saidi yaffe ya media Kato Lubwama yaliyo bw'ojja ku saidi ya sports n'eno mu politics yonna Kato Lubwama yakola ne ku saidi y'oluseke Kato Lubwama yaliyo era mu bintu byonna ebyasinga abantu bye basinga omukwatako abakubi b'oluseke yayigiriza nnyo abantu okukuba oluseke kyali kyannaku nnyo nti ku Luseke festival teyaliiko naye kansuubire nti abaagikola baatwalako tribute ne baselebratingako ko ebbanga Kato Lubwama lyabeererawo ddala ku saidi y'aba Luseke list abasinga amaanyi Luseke nyamunyamu nange so emyoyo gy'abagenzi Omukama ayongere ogiramuze ekisa so nga tuvuddewo awo tugenzeko mu vibe tukyali social media muliro Matilda oli bulungi musajja nakuliddeko emmere madde njagala muliisa nenzijukira madamu Mukambwe ne madamu nati nze abadde agenda okwekubira oluyi mu abaana mbagamba madamu Mukambwe bwakukwatako abakuse bwamanyi madamu nno ng'alwanyisa maviivi Mukama Yesu yakutte ku Ronnie Mac naawe mukwate kyova amane yalisa Matilda ono nenzijukira neŋŋamba bwamukwatako ajja musabira essaala ya Kaamulali tukyali ku mwaka 2023 tugezeko ku bivulu ebyakola
ebitakola ebifulu byali bingi nnyo mwe mwali mwali muki bagita battle of the champions eyali asindi ne Shiba mwe mwalimu mwe mwalimu ebintu bingi nnyo kati nsokerewa bivulu promoter huyo wakati ono enyini andi kati bano bonna saba ono nono noli kutogera ku bivulu by'omwaka bo balina ekivulu kimu kati boso baba ndi ekivulu kyabo kibadde kyetagise togere ku bivulu andi kati basatu bo balina ekivulu kyabo twogere ku bivulu kati kweyogere ebibyo yogere kale tuyina ebyaffe yogere ebibyo tuyina ekyaffe yogere ekikyo ekivulu ekyafubire mu site ekivulu kyange ekya alien skin ekikimpeesa yali muto mupya tanafuna mu maanyi gawera tekola omupya bwatokola kyeyakola si kyangu factors zonna zonna ddenda azaaliko zimusupportinga naye siwera sigala alien skin concert so ekivulu kyange ekyokubiri kya battle Yolo festival eya Shiba battle edition ekololo kulwange ekikimpe kinjogezaako bimu ku bivulu ekivulu ekyasinzoberamu abantu abangi omwaka guno ekivulu ky'ekkololo mbadde ngenda ku bivulu by'ekkololo ebyo bibadde nga bibeerangayo naye siranko kivulu nga bagamba mbu kololo ajjudde temugenda kuyingira ekyo kye nasookako otuuka ku mulyawo nga abantu babaganya oyingira tibabagamba tiketi zaaweddewo wajjudde temugenda yingira nga sikirabangako ekkololo ekivulu kya Shiba ne Sindi ate nekira nti teri yavaayo atoma abawala basanyusa abantu nti beewaayo waliwo ebyali bisobola bakyankana ne batayinga kati ng'abantu abagenda ku batu ya bebekulu ne redi baavayo tebanyumiddwa kuba abayimbi badda mu kwesojjasojja oli naaga asidda ku stage era n'atadda kati ngoba tovaluinze sente z'abantu naye bano basanyusa abantu baavayo nga bonna bali happy tibatukubye endonga bali tayagala ena anyumiddwa eno abadde anyumirwa ena anyumiddwa eno netunyumirwa so ekyo kivulu kyange ekyokusatu kyenyinza okwogera ku kivulu kya Gravity okwepiikya concert yalinga yakola ekivulu nga abantu balowooza wanatukira okukola concert luyiba lujja kuba luweddeko naye yakola ekivulu after 5 months nga amaze okufulumya oluyimba nakola ekivulu nga ayiseewo kumpi emyezi 5 naye oli nanti ngezaako okulaga nti oluyimba engeri gye lwajjamu lwakwatira mu wiiki emu kati buli muntu ngaagala oluyimba olukwatidde mu wiiki emu lunaamutuusa ku kivulu ekiri eri mu Sebutemba naye twagenda tuuka ku kivulu oluyimba lukyali w'amaanyi era abantu ne bajja ebivulu bya Gravity byonna amadde mbibeerako okuviira ddala ku kyasookera ddala cricket oval ekyasookera ddala cricket oval nali ŋŋendayo twali tugenze kusunga ffenna nga twetumanyi kyagudde muto gwa Gravity okukera ku makya naaga agenda teeka ekivulu ku cricket oval gwe ebyo biseera byenkugamba nga teri ku bano bayimbi ayinza kusonga ku cricket oval wadde nga bayita n'eribbali bati omuye yakera ku makya n'agamba ngenda ku cricket oval buli muntu naaga musajja agudde eddala ne tugendayo abantu nga gye bali era tetuyinzaga nti kyasala naye era nga era tosobola kuba ku cricket oval tuga nti ogikubire naye nga era yafuna abantu mulundi ogwasookera ddala kati ku luno gwe mulundi gwe naabye ng'afunye abantu abaddala tabafunangako ebivulu yabadde aziteeka ku oval badde ateekerayo mwaka ku mwaka tabafunangako nga bye yafuna ku guno omwaka nekira stage ye kuno yayagako nti yeetegese Big Gravity yajjanga buzina atukuba bintu bye ali mu looja ambadde suuti naddayo mu kishewedde leero yajjanga alaga yazza abeetegekedde ng'agamba moment ya kino najja n'ayita n'ebisolo ku stage kati ng'akulaga yateekedde ku bawagizi be ffe ebintu ebyo tubyagala nnyo ku bivulu nti omaze emyezi 4 olanga kivulu gwe ne tutuuka ku show nga tulina wadde ka surprise koteekedde ffe abawagizi bwe babadde ekiro okumala omwaka mulamba oli ku mulyango kusolooza busolooza era bempa credit abatuwa ku surprise ezi Gravity yalimu kuba kuna ti stage yali ku fan yali active yali packed okuva show yatandika paka okugwa nga stage eriko omuliro giraba nti tewola ne ekifulu kya Azizi naye yatukolera surprises Azizi doza kivulu kyolowooza nti omutegesi we yafiire nnyo ku bantu abagenda okujja mu concert ng'akulaga abalowoozezaako nnyo teyabafuutiika wadde ndi chance yaliwo y'okubafuutiika because ffenna abakabadde ku bivulu bya Serena tukimanyi waliwo tables ezijjaawo ku last nga baagala tables naye nga milioni 3 ne bajja ne baweranga 10 ng'olina onnoonya engeri gy'ozinyigamu kuba sente ozeetaaga ne bagamba tulinawo twagala table 30 z'amangu buli kivu leero balaba nga beetala banoonya table gye bwe baginyiga
era bagenda ku kyamisa kimwakiraba tebo nene bozona bazijjamu bateekamu butebo butono bwe buti ne mubanga bali mu dining hall abaana b'essomero mulinga bali mu bus kitegeera Azizi yabigaana n'aleka mu tables ennene abantu ne banyumirwa endongo tuvula nti buli muntu yenna ayogera ku bivulu bya Sereno ojja kwetegereza abasinga obungi mu mwaka guno boogedde nnyo ku kivulu kya Azizi clips abantu basinga ze balina bu selfie bwani bwa kivulu kya Azizi kubanga bali basobola okweyagala wali wandikutte ne selfie wali mu dining hall kakati ekirala ne stage ya Azizi yaliko surprises nituva ku concerting otukoledde ebyo tubali tutakusuubira n'otuleetera kuba ba fresh kid ate waliko n'endala bbiri yali azingambyeko naye teyazikola yaŋŋamba mbu baatuuka leeti naye ng'olaba awaddeyo obudde okulowooza ku bafaani be naye gwe omaze emyezi mukaaga olanga kivulu olowooza kimu mulyango kusolooza mulyango naye nga totetegedde wadeka surprise 2024 etujja kwogera ku bivulu byammwe nga temulinaako byanjawulo bye mutukoledde byonna ebivulu byakola ebyo kakati desh kibulire ekivulu kyange ekisooka kyekyali enskin nga Ronnie Maka bwayogedde nti ekivulu kyali enskin lwaki nti kyajjira mu budde omugenzi we yaviirawo Kato Lubwama infact mweyo wiiki yennyini kubanza jukira twalina abitex nga zekkiranga ne bamukubira nti omugenzi Kato Lubwama akoze ki afudde naggwamu amaanyi era ku muzindalo yavaako bubi nti ekyo ekivulu kyange ekisooka nti kyalimu challenges nnyingi naye kyasobola okukola kino okubaayo nga kiri successful ekyoluyo okubeerawo nze sikitunuulira nnyo wadde nti kyaliwo naye waliwo challenge eyo nti media oba industry yali eviiriddwamu omuntu ow'amaanyi oyinza olowooza ekivulu kiyinza okukola ki okusala then yaba yamusse ekivulu ekyokubiri era sigenda kwawukana nnyo ne Ronnie Maka ekyaziza Zioni nti kyaliko surprise eya Fresh Kid n'abayimbi abalala abakola ki abayimba nti abaana banene abato waliwo yali akibuuzaako Facebook live yange eyo namubuuza nti olinako kesuli okolayo olimba ne Fresh Kid ne Felicita kutegeera nti abaana banna abato abantu baali tebabatunuulidde nnyo naye Aziza Zioni yamuleeta ate n'amuleetera mu kintu ekirala teyamuleetera mu luyimba lwe yamuleetera mu luyimba lwa GNA Ozamba n'alukuba n'alukola ki n'alukuba n'aluteeka wali eri kati ekivulu kye nnyinza okwogerako ekivulu ekiringa ekyokubiri ndowooza kyekivulu kya Papa Misa Kisemakula wadde Ronnie Maka agambye nti kyalimu omunyigo mungi mwatumanyira naye byonna ekintu kyonna kye tusinga okwetaaga mu bulamu twetaaga ssente ebirala byonna bijja luvannyuma obulamu waffe temubwetaaga obulamu bwo tubwetaaga waliwo eyafiirayo wali oyagala amale kufa olinayo obujulizi nti waliwo eyazirika wali oyagala amale zirika wawadde ndowoozayo nja kukuba oluyo omusajja omukulu mu kamera omukyere teguntuusa wamma tubuulira ekivulu ekirala kati ekivulu kyange ekirala sajja gwanga anaalyawa mujje lanti anaagiryawa gwanga mujje nti nakyo nkiteeka ku bimu ku bivulu byolabira ddala nti byakola bulungi oyogere n'ebyakyekyabirete okukola nti gwanga mujje ekisooka nti stage eyasooka yagwa tegeera nga tulina okudda mu paati ki kibuyaga yagisuula mu paati ey'okubiri kibuyaga yagisuula abasinga bano Ronnie Maka bye baagala okuteekawo nze sibimanyi kibuyaga yagisuula kyekituufu kibuyaga yagisuula so nga tulina okulindamu okukomawo mu paati ki mu paati 2 si kyangu nno okukifutinga abantu nga tekyayamba buyambi wandabanga abuzaabuza tekyayamba buyambi Ronnie Maka ebintu bye ate agambe kizibu alinga alaga nti kyamufiiriza nanyo osanga yandifunye n'okusinga ayogera ku muyimbi w'eggwanga Kamiliyoni yakola ki ayogera mazima tetwakkiriziganya yaleeta bayibuli olujja ogiteeke wana abantu bakwateko bwe bati ekivulu kaye bakifitinga ne bakyusa deeti nekisobola okubeera nga abantu bajja abantu ne bagira Dr. Jose Kamiliyoni ndowooza byebiringa ebivulu byange ebyensolo tunuulira then bino ebisigadde biri nomo nti zina festival biki bibeerawo Spice Diana ezo shows naye kati be bantu betuyinza otunuulira nti bo
at least ko balina ekintu ekyenjawulo. Era bivulu byolese nenze manye kibikolesezaayo. Olwokuba manyi nti kwali byaliko free tickets nyingi. Bato byogedde klipa nani. Aina kivulu kyamanyi kyaleseeyo naye ati ddala kwa kyaliko free tickets. Yena maso dash n'ebintu byebyo. Nze ebivulu byengenda okuwaye ngenda ntunulira kubanga ebintu bye babyogerako nti byalimu obuntuntu like media yabibeerako nnyo. Ekivulu kyange kigenda osooka nange era kigenda beera kya Alien Skin ku Freedom City. Nedda naawe ola naye wakyogeddeko gwe ekyali kya Alien Skin nti abantu bamusupportinga bakola bitalabanga ko betwayitula just musize wabweru nga Beyonce wanakola ekivulu abantu jabaga muddeyo ne tiketi za mwate nga mwasasudde barihana ne mune twabiraba waneno nga Alien Skin yali takolanga ko yadde shonejo. It was really a successful one. Atera ne bakyogerako kyalina omulamwa then ekivulu ekirala ekivulu kyange kyali ekyokubiri kyali kya champion battle of the champion nti kyaleeta a lot of tension. Cinderella ne Karungi Shiba nti kyaleeta a lot of tension mu media mu ba fans everywhere buli omu yagamba nga bannange kyekiddako kitegeera ebbanga abantu si mweka abantu naye wabweru abantu beewalanira ddala okitegeera ng'ogenda ku mizigo abantu tebakyanyumya ono wa Team Cindy ono Team Shiba kyogera kituufu nasanga juzi omwana ku petrol station n'agamba ow'amafuta oyo mutere mufulu tanka yali wa Team Shiba okitegeera yagamba era bayina ekintu kye baakola amasanyalaze gaali like there was a lot of electricity siganaga kute bino madam gamba but the tension was serious nti amaanyi gaali mangi abakazi baakola ekintu n'olabanga bannamawulire bonna baali bapapa nga tebamanyina gye bagenda nga they are just out there banonyeewo okudda tebalabayo babita batya press conference this organization nga yamaanyi nnyo abantu ne beebifinga abantu ne beekola ebintu rusho oba kitegeera. Then the other show that I would credit of course Gwanga Muja was one of the shows nti according to the scandals that happened before it came through stage a good day bagambye abalogo babaleese bani abakoze fitina byonna ne babijjayo okitegeera. That's when Chameleon battled with Gravity was it nga yagenda nawakola ne bawandisiganyamawo ebigambo abamu ne tutandika okweraliikirako Gravity tugana musajja ayogedde kyekyo show yenayitamu because like it was a lot of tension okitegeera. Then the other show that I would really credit sigagamba like credit naye nga yakola ku mawulire eyali eya Spice Diana. Spice Diana naye tetumwera be yakola ku show omwaka guneeno show ye ne boogeramu ebigambo basibisiza ku ebigambo those shows that really make news ne ya Spice Diana yalimu just ngokola amawulire ya Spice yali Spice yali stage yali stage stage yali nene yali nungi so stage yakola amawulire singo omuyimbi stage yali nungi nnyo okusinga omuyimbi namba amawulire gayogera anti ku mawulire agogerako nti I was about to mbadde ngenda ki breaking it down njogera kituufu talina kibi kye yakola naye nga baga omanyi we yamala okola concert yeeyo China bintu bingi bye kya exposing in terms of performance output ye ebintu ngebyo kati abantu bambi bali informed balaba ewalala ne bacomparing okitegeera ne balaba nti omuwala ono yesa tukuba omuziki wali ne batandika ga ye yadde yakoze kino naye kino kyabuzeemu okitegeera. So to me it was nze najagala nnyo concert Ransonga yaleetera abayimbi okutegeera nti no lately fans are very critical nti okola ekino tubeerayo no nga tulaba nga totegereza tumanyi kye twagala okitegeera tulina ebyaffe byetulere tugala nedda gundi oyo yatulimbyemu ono yatukoze bulungi okitegeera. That's why ono agambye nti loved Gravity omutuju's output this time around nti ajangula bali creative aleseyo ku bipya nga tebikyali byagamba nti no nakoze ekivunanze n'ennyimba netambula n'engenda. Then also the other concert that really worked for me was for King Saha eyabadde yakagwa ebiseera ebyo concert
nti yakubye oluyimba omwaka guneeno with a lot of meaning ate n'akola mu concert it drove a lot of meaning abantu baali bangi nnyo to an extent that even the artist himself yali mu shock n'agamba nange baneno bazze kulaba nze okitegeera though naye output ye yali a bit yali tematiza nnyo lwakuba he was the way he brought up his supporting artists engeri gyaletangamba supporting artists I really credit him for the time when he even that time I talked about it we yaleta Chameleon supporting nti yamuletera at a time ng'omulaba alabika akooye cause ffe twali tumulaba ng'omulaba alabika akooye okitegeera naye Chameleon najja n'akuba omuziki abantu ne basigala nga bali hyped up abayimbi abalala yabaleeta nga ndi energetic naye we yaleetera Chameleon wali omulaba nti nno abadde wali omulaba nti atandise okoowa naye bwe yaleeta Chameleon amanyi abantu amanyi ng'olaba bakola ki bakyalina n'abakeepinga nga bakyalina amaanyi nga ne support ekyaliwo obulungi nnyo kati in conclusion kyeniza okugamba about the concerts nti omwaka guneeno kyengenda okusiima nnyo ku baategeka ebivulu bambi they really thought outside their boxes nti olaba oli bwe yagamba ng'agenda kutegeka Spice Diana nga making sure nti Spice Diana show is going to be the best show ever okitegeera nti eyategeka eya Chameleon nga yagala labe nti eya Chameleon stage eno singa ku ya Spice Diana to an extent naffe mu bafans wabeera ngawo ng'ogamba Spice Diana stage yabadde bwe tutulinde eyo naddako weenaabeera okitegeera ono yabadde yakoze bwati like they really put a lot of work in the creativeness ne deliverance bagezangako lwakuba abamu nti abayimbi bawete baba ebintu babireeteraga ate okuddayo wansi nga tebaperforming nga wetubadde tusuubira naye eyasaha eyo gyobadde oyogerako sokoleka eyasaha gyobadde oyogerako ekintu kimu kyokka ekinnuma omusajja eyategeka concert eyasaha yakwata musajja wange MC Walewale n'amugamba ekivulu ekyo ekibeera nga kiri successful agenda mugulira emmotoka yasinika oyo nga ndaba naye notuusa olwaleero yasinika tanaba kuwa Walewale akyalinnya boda omukulu yasinike yakola ekivulu kya saha ekivulu kyakwatayo kyali wange mu emmotoka ye naliwo nga ndaba ebintu sibyagala yasiini tojja tujubisanga bwotutyo kyali wange akyalinnya boda yamugayo ekivulu ekikwatayo yasinike kwata emmotoka ya Walewale ogiweeyo yamuweza taxi naye yamusinza ndaba nja kwogera ku concert ze nnina kyesobodde okuyigamu concert esooka City ya Danger eyali Enskin waliwo ebagambira nti ebiseera ebisinga waliwo obuzibu ebujja n'obulabiramu omukisa n'otareactinga bubi era ntera nnyo okugamba nti ebikyamu bibiri tebikola kituufu Alien yafuna okusikaŋŋana omuguwa ne Paraso ne balwa n'amukuba mu kifo ky'okumuddiza nti kamutege mukube n'amutega ekivvulu mu kifo ky'okugenda amukola ekikyamu beekola ebiki ebibiri byonna bye bandisobodde okukola yarespondingira mu kivvulu kitegeera yali muyimbi mupya nga yakajja n'asobola okukwatagana be yakwatagana nabo ne baba kivvulu ekyo nga bakikola nekikola ki ne kibaawo kati nekikkaatiriza nti omuntu si buli wakukola ekibi nti naawe olina kirabira mu ango mwakireetedde osobola obbaako ekirungi ekira kyokola ki kyokijjamu konsati eno yamenya rekodi nti yarangibwa mu nnaku 4 okitegeera bino Abannayuganda bye batugambanga nti nina sold out show kyokka nga ne ku lunaku lw'ekivulu oli mu kutunda tiketi show yaseringa out munda ne seringa out mu parking ne wabweru ne bateekayo screens n'aba ng'akola ki ng'akola n'ayimirira bulungi nnyo ku maanyi ago paka nakati wazze ng'akola ki ng'azimba kyo kye nakiyigamu si buli kikyamu kye bakutunuliriza nti olina kirespondinga na kikyamu osobola onnoonya the positivity in it n'owaka engeri olavureginga ekivulu ekyaki ensobola okwogerako ekivulu kya Zawi ku Serena osobola okibuusa amaaso n'ekivulu kya muyimbi oyo omupya wa Swangs n'engeri gye baakirangamu nti n'abantu abamu kyali surprising gye bali nga kibaddeyo kiki ennakirabamu ebiseera ebisinga Bannayuganda bazzenga ne batugamba nti ngenda kukola alubamu launch ng'ennyimba za launch nga mwenna muzimanyi fenda tutegeera nti launch omuntu aba alaunchinga ekintu ekipya ekibadde kitannagenda mu matu g'abantu nga ku olwo lwe basooka okkiraba okitegeera kati wano abantu bangi bazze ne batugamba alubamu launch kiri kyajjayo alubamu launch entuufu nti baali balaunchinga alubamu gye bayita Sankofa nga baakataako oluyimba lumu mu bantu ng'ezigadde balina ziwuliriza wali
kitegeeza bw'oba osobola okukonvinsinga abantu bajje bawulire ronkiyo ennyimba empya z'otannata kiba kitegeeza oba otaddemu effort ate n'okulaga industry nti this is the direction we have to take n'ekirala alubamu bagikola weeri tusobola odisikasinga oba kituufu ekya esankofalinga oba nedda naye yeekola ki weeri okitegeera so alubamu bagikola ne batulaga alubamu lonki entuufu so mwenna abali eyo totugambanga alubamu lonki ng'ennyimba 12 tuziwuliddeko ng'ogenda yimbayo 2 ze tutamanyi okitegeera ekivulu ekyokusatu ku sayidi yange tugende mu kikadde nako kabonero ka consistency eyaddala nti abasajja abo bazze bategeka ekintu kyabo ne bajja nga bakikuzimbira ekivulu kino tekizimbira kwani ayina akayimba akaliko bakuleetera abayimbi nga bayimba dda abamu badda mu firimu zaabwe abamu bali mu bufumbo bapowa kati Ronnie Mark ali ayogera ku bangoni nalinga omu ku bantu abeebuuza ne bangoni baliwa naye ate ne bajja ne bakola ki ne bakola ekivulu ekitambula ki ne kitambula bulungi okitegeera sisobola kubuusa maaso battle of champion. First of all, the first female battle of champion yali ekoze eki eyali esoose abakyala ne bajja ne bayimirira mu kivulu kyabo ne bajja ne kirangibwa bulungi promota aranga bulungi ekivulu ekyo kubanga kyabangako okusikangana omuguwa amawulire wiiki eno kigayina enkya tekigayina leero bakoze press conference ekiwadde vibe ate enkya ne wabaawo story endala ejja nekikola ki nekikavalinga wabula abakyala bano basobola okupuulinga numbers ezaali ennyingi ne baziteeka mu kisaawe kyokka nga ate tiketi yali etandikirwako ndooza ya mitwalo 3 ne tudda ku 10 then ne twambuka mu VIP ebivulu ebisinga wano oluusi ebyabayimbi abali mu kalibe eyo biba mu mutwalo ku 2 tiketi esooka kino kyali mu 3 ate ng'olabira ddala nti abantu tiketi bazigula tebalina ebayimirira ne bakikola ki ne bazigaba okitegeera bato nejja neebaawo neekola amawulire gaayo abaafunamu ne bafunamu ne kitakomana ku lunaku lwe bakola event eyo yokka ne kiba nga amasannyalaze gasigala gatambula n'ennyonyi ne bazirinyako ne bagenda ne bakola ne bamala ne bakola ki ne bakomawo okitegeera ekivulu ekyakyenyiza okwogerako ekiddirira ekisembayo yali ggwanga mujje leryendala eggwanga mujje ekivulu ekyo kyajja ne kibaawo kyafuna challenge ya stage okugwa naye Icculi alina statement gyakola nakati ekyannumya omutwe stage ng'emaze okugwa nga balanga date empya abantu bajje Icculi yayogera n'agamba luli twabadde tuyita eggwanga nga tetuyina nsonga ne kati waliwo ensonga stage yagwa mujje muwagire omusajja statement eyo nakati nkyagyefumiitirizaako manyi waliwo ebyo enjogera y'okufumiitiriza ennaku zino Icculi yali ategeeza ki awo ne tuvaawo ekivulu kyange ekyakasembayo ekinkoledde kyekivulu ky'ebiseera ebyo taito yali perfect ebiseera ebyo saha ekyaddala alina ebiseera ebyo celebratinga ffenna abantu ababaddeko mu bulamu eyo obw'okuyiriba ng'abamu ku ffe tukyayiriba kikulaga nti osobola okusigala ng'oyiriba ebintu byo n'okula n'obaako w'otuuse naawe n'obaako the moment to reflect and no celebrating ekikola ki ebiseera ebyo byozoyitamu omuntu yenna ajja n'areflectinga ku bintu byayiseemu kitegeeza oli mu siimu eri ebyo ebikutuuseeko ebiseera ebisinga abaddugavu tetutera nnyo okubeera grateful gratitude etutawaanya nesaha yakulaga nti alina obulamu bwayiseemu then n'asiima mu kusiima n'asiimira ddala mu kintu ekyo tusinga okumumanyiramu ekimukoledde n'ajja n'apakeginga oluyimba ku luyimba n'apakegingirako ekivulu neyeenyooma n'akitegeka mu venentini abantu ne bajjula beyond full capacity naye nga kyakola ne kikola ki ne kikola so nze ebyo ebivulu byenyiza okwogerako omwaka guno wabula kyenyiza okugamba ba artist abantu abawagira ebivulu gye bali kuba ebyo ebivulu byonna bizenga byeri kino kiri wano kino kiri wali okitegeera naye kikyolina kyolina ku mmeeza okitegeera kikyotadde ku mmeeza abantu kye bajja okujja okuwagira naye kya azawi nange kye mbadde ngenda okwogerako kubanga abantu abalimu tebaali bangi ate baali tuwayi tubamanyi maifu ebivulu njogeza statement eyo jase omuntu asobola kitegeera betuliyogera nawo mu bivulu kizibu ngenda mu kivulu nesangayo deshi ng'atudde wano mmanyirawo ffe mbi tetwasasudde okitegeere mba seetaga mubuuza kideshi wajjewo sereza serena gano genyogedde ge mazima senga ngenda mu kivulu nesangayo deshi n'abalinga deshi bakyali baffe bwe twemanyi naye mbalaba nga bawera nga be bajjudde embifu namanya ffenna nno twayingiridde bwereere okutegeera so kyekyali ku kivulu kya azawi twatuuka eri nga faces ozimanyi ez'abantu abatalina tiketi nga batuddemu ng'ate bangi ng'ate se twali bangi ng'osobola okutegeera nti
kale ekyaza bisagala kiyingira because bo balina ekyabo kye baagala oyisaawo nekira nti album yali yagirizinga dda before the concert album yagirizinga nga mwenda ekivulu kyali owa 28 something so album twali tumaze ogiwulira abaali baagala ogiwulira naye agenda tukokola launch album yali yagitadda nga twagiwulira dda naye tennaba sankofalinga tennaba maybe kyembadde nja okwongera ku Mwami Kase kyayogedde kya album nti abantu okuba nga bajja ku show or album because she's launching an album. To me, I wouldn't think that was the case. Nti bafans abalio mubasasula. Nti abalio bajja olwokuba they wanted to get the album launch. Kubanga nze kungeije manyimu abantu bawaneno. They are not very familiar with those things of album. Some don't even know what an album is. Kitegeera kati ndowooza kati kyendowooza abamu baba most of the fans don't actually understand the album language, the terms used in music bo baba bamanyi luyimba na artist okitegeera kati ndowooza baba wekiba kyajjula bajjira ku artist waabwe nti njagala nnyo Azawi alina akayimba kange kano 10 out of 10 over 10 okitegeera naye nga siswera nti bajja at a basis of I'm coming to watch an album. Tukitwale bwe tuti bakeera ne balanga nti Sankofa album launch okitegeera bwe kibanga kye balanga abantu ne bajja tetusobola kumanya oba ddala kyekyali kibaleese oba album launch oba ki wabula kye balanga kyali ki kyali album launch okitegeera nekira kyenjagala challengingamu ku bantu kyeboogerako ku kya album nti abantu abagizi be Uganda abasinga batandise otegeera ebintu ebi ate nekirala ne audience yennyini gyokola kigyotegekera abantu bangi bagamba album tezizannyibwa wano kitegeera naye nze nja kuga nti ndi omu ku muntu nga singa artist mba nekakasa delivery ye bwafulumya album ngenda nenjiwulira bulungi yonna nenjimalayo nina album ya yani ono Kenneth Mugabi eya People of the Land njiwulira nakati nkyagenda nekola ki nenjiwulira waliwo album ya Morisikiri yasembayo erinnya ndirabidde nayo njikola ki njiwulira African music nagiwulira Sankofa nagiwulirako ndowooza ennyimba 14 naye nga tenzigirayo bulungi kye nali nsuubira mu kigambo nga ekiri ekya Sankofa okitegeera album wemba puliza music ku Spotify nsasula subscription eyo buli mwezi naye kati ono yadde abuuza kyakusasula oba abantu bannayuganda bali wiringi okukola ki okuzigula naye nga nze kyendabira ddala mu Uganda tukyalinamu eyo exposure ya zi album biki it's very few ababeera babitegeera obulungi